Yesu, webale Yesu, webale Yesu wange kiura watura. Webale Yesu, webale Yesu, webale Yesu wange kiura watura. Mulungi Ruhangori mulungi, Ruhangori mulungi kibumba watura. Abalungi Mukama waffe yeebazibwe nnyo, Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyusa okubalaba ab'emikwano, mwebale okujja, mwebale okubeerayo. Nkusaba obudde bugenda, leero ngezezaako okukwata time olw'ebintu ebingi bye tulina. Nabategeezezza dda ng'obudde bukyali, ne mbagamba mwetegeke, njagala tukole buli kye tukola mangu mu speed, byonna tubimaleyo kubanga tulina bingi nnyo. Tubimaleyo. Webale okujja, nkwaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu wenna, buli kanyomero w'oli wosinzidde okundaba. Mukama Katonda omulungi ow'ekisa kumpeera omukisa. Njagala Mukama mpeera omukisa abandaba live, Mukama mpeera omukisa abandabira ku YouTube nga mmaze okuteekayo video eno, Mukama bampeera omukisa abandaba nga biwedde. Waliwo abandaba nga tubutemyetemye mu videos ez'obutundutundu, waliwo abandaba abampulira obuwulizi mu audios, naye Mukama abampeera omukisa. Naye nsaba ekintu kimu, ekigambo kino kikukolemu omulimu. Omwami omu ankubidde n'aŋŋamba, mwana gwenze ndi musiraamu, naye kati akanyomero ka Bayibuli kye kankola, akanyomero ka Bayibuli si kyakavaako. Aŋŋambye ndi Muyisiraamu naye Bayibuli ennyumira. Konze weebale Mukama, nange Qur'ani ennyumira. Waliwo sheeka yasomesezza. Seeka yagambye bw'ati, Seeka yagambye mugaana okgenda mu swala ne mudda mu ŋŋombo. Waliwo eŋŋombo ze mugunjawo ne mudda. Weetege osirike. Yagambye Allah agenda kututega asirike. Omusajja yayogedde ne ngamba wangi Seeka. Seeka yagambye kwegamba muddaawo ne mwetega. Gwe weetege osirike. Gwe weetege. Yagambye ebyo ebintu mubikola ne mugaana okgenda mu swala, Allah ajja kukutega asirike. Ate Allah kasita akutega. Bannange naddukiddewo ne ngenda mu swala. Ne ngamba Allah wammanze tontega. Weetege osirike. Oli Seeka yansesezza bannange. Era kati nagenze nyina okutandika omugobera nga bwengobera Sheikh Kiti. Nange bwento Qur'ani njiwuliriza, sigiyitako Qur'ani. Naawe olwaliro ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogwokusatu omwaka gwa 2022. Njagala tudduke emisinde mingi nnyo. Leero ngenda kusomesa olunyiriri lumu lwokka. Leero amafuta parafini yaweddewo, kati nyina anointing oil. Parafini oli omuntu omu yaŋŋambye, nabadde nyina kye nkugamba eggulo. Ne ngamba ajja kukikola, naye bwe nakulabye ku video saakikugambye kubanga wabadde oyokya era teyankubidde, ambuulidde kati ku makya. Nangamba nakulese osooka okkakkane ekiro kyonna, abiŋŋambye ku makya. So kati olwaliro kirabika nyina anointing oil temudduka. Wandika ekitabo ky'olubereberye, Genesis chapter 27 verse 40. Olunyiriri olu lwokka lwengenda okusomesaako leero. Now bw'omala oddusomesa, bw'omala odduwandika guno gwe mutwe gwa vidiyo eno. Okweggyako ekikoligo, balwana bulwanyi okweggyako ekikoligo, okukutula ekikoligo. Juzi twasomye notugamba Museveni is the problem of Uganda, is a monster, is a yoke, is a bondage, he is a barrier, is a disaster to the Republic of Uganda. Kati bwe tumala okukizuula nti kyekyo, nga bwe tugenda okusoma, okweggyako ekikoligo off your neck, to put it off your neck, you have to work tirelessly. Oluzungu nga lungi. Oyina okukola nga teweebalira, oyina okulwana okubanga okikutula ekikoligo, okukijja mu bulago bwo.
bw'olemwa okujja ekikoligo okukirwanisa okukyejjako kikutta kikukutula kubanga Bayibuli egamba kikwata mu bulago. Ekikoligo kiba mu bulago. Museveni atukutte bulago. Mujjukira ono omugundi ono w'e Minnesota. I don't believe yani oyo omusajja Foy ani Maka Vivian Foy yali wa mupiira wamma ono yani Floyd bane nyina omutwe webale mukama wampa akatwe George Floyd. I can't believe ekintu kyakwata bulago. Musajja yamufukamira mu bulago n'agamba bananga I can't believe. Not bullying, not bullies, no bullies. Nafa. Kati mwe bannayuganda tugenda kusoma yok ekikoligo kibeera mu bulago kibakutte bulago. Bayibuli egamba bw'onoolwananga ojja kukikutula neweesimattula ojja kuva mu mukono gwe okutula ekikoligo mu bulago bwo. Ekyo kiggula mwoyo. Ngenze mu birala nga programu bwebeera. Okusooka byonna njagala okubategeeza Tikyalumbuye gyali ali fine. Tikyalumbuye gyali ali fine. Olwaleero sawa 2 gyali. I repeat, Tikyalumbuye ali okay. Njagala okusaba bannange mwenna bwe tukola emirimu egifaanagana ne bw'oba ofunye information funa engeri gy'ogireetamu mu bantu. Mujja kutula abantu emitima. Abantu balina ebizibu byabwe. Abantu balina embeera ze bayitamu. Please funa engeri gy'oleeta message omuntu agireceiving eyagyesunsulire. Omuntu ayinza okuba ng'alina akasengejja naye n'ogenda omuleetera ebintu ebingi ne bimulema n'okusengejja n'ejabika omutima gwa bwereere. Tikyalumbuye gyali ali fine. Ekirala Bayibuli egamba bweti beeranga mwangu wa kulaba olwengawo okwogera. Ekyo kyawandiikibwa sikirese kintomeredde wano. Beeranga mwangu wa kulaba olwengawo okwogera. Mu bintu bye twogera tusengejja ebintu bye twogera okukuuma credibility. I repeat, waliwo muganda wange azze n'ayogerera Joyce Baagala. Bantu bangi mwayogeredde Joyce Baagala, abamu ne muŋŋamba toddamu n'okumulwanirira muleke n'abakoba amutwaleko ekifo. Never. Sisobola. Muddeeyo musome tweet ya Joyce Baagala ogisome bulungi. Mulaba ekizibu ky'okusomera ku mulembe gwa Museveni. Nze nasoma emyaka 2 nga nsoma P7 bye ebizibu bye nali njagala okwewala. Genda otunulire tweet ya Joyce Baagala okakasanga ebyo bye mujoogerera byegamba. Mwasoma Oluzungu oba kati ate nzije wano ntandika okusomesa Ingiriisi. Mukakasa Joyce Baagala tweet ye mwagisomye ne mugitegeera. Mukakasa kye mugamba kyekyo. Banange mutuswala mbabuulira ddeyo osome tweet ya Joyce Baagala. Joyce Baagala tweet ye egamba bweti bwe mu Luganda, mu Luzungu sigenda gisoma, mu Luganda egamba bweti bwe mubanga mugamba nti kino si kyekituufu ku bujulizi ffe bwe tulina, kiki ekitugaana okukkiriza nti yafudde akisi nti basse mutte, bujulizi kimmwe we mulina? Genda osome. Mulimu kawadi note akakantu kakyusa sentence yonna. Ddayo mutunulire tweet eyo obanga bye mumwogerera byebyo. Nabako basiza mulekera kifo kya Joyce Baagala alisoya nva ku internet. Musaaga ffenna tukifiirwa. Ate ye Joyce Baagala ekisobola omutuukako aluzinga. I mean Nabakoba aluzinga ne muwala we ne muwala wa muwala we ne mutabani wa mutabani we tebaliddayo kuyingira mu byabufuzi. Buli alijja mu byobufuzi tumugirayo ekifaananyi. Ono si ye jjajjaawo, ono si ye maamawo, ono si ye maamawo, ono si ye maamawo, ono si ye maamawo, ono si ye jjajjaawo, ono si ye jjajjaawo. Tebaliddamu kwenyigira mu byabufuzi. Nkubuuliridde wano. Agenda kutta generation and generation olw'omululu gwe. Geza nze ndi wano ntudde ensirisi. Ewammwe oyinza okuba nga gw'osembyeyo okubeera chairman w'okuluzzi. Nkubuuliridde wano. Now
ekintu kya Joyce baagala muddeyo musome tweet ye by the way gundi nandibadde ngisoma naye eri wala sigenda gisoma bye mujogerera si byeri omuntu amutaddeko omutwe Joyce baagala ali mu mulukwe olw'okutta munnamawulire omuzungu mukama nkwebaza nze nasoma primary emyaka 2 nina ensonga butatomera sitera kutomera wentomera ntomera katono omulangira Nakibinge naye gyali musajja mugumu musajja mugumu mu byengendo babuulira mwali Museveni anoonya omulangira Nakibinge naye omulangira gyali ate mugumu nnyo kimu kyokka atwetaaga bannayuganda kyekino ekiseera kyatwetaagiramu kubanga naye abaddewo ku lwaffe ekirala era ye waffe tetusobola kumukkiriza kumuwaayo wakasajja ako never oyo ye nange ŋŋaanye oyo ŋŋaanye so omulangira gyali mulamu omulangira bye bamutaddeko byonna simanyi yanyiza pulezidenti simanyi yakola biki issue eri traditional bamunoonyeza chemistry tradition omanyi African chemistry bamunoonyeza African chemistry naye Ssebu yagambye enki chemicals ze tazibawa ne baba laboratory ye tebajja girinyamu nze nkubuulirira wano ate agambye tafuluma Uganda abamu kumwe mwangambe bambe mugamba adduke mugambe tumuweereze sente adduke ayitire egindi ayambuke wano bwe tutera okwambukira Kakwenza yayambukira wano e Rwanda naye agenda ayitire e Rwanda tebannaggalawo agambe tagenda kufuluma asobola okufuna Kakwenza gundi app Kakwenza software olinya ku simu zyu ng'oli Germany kasito bango ina software oyo naye agambe tagenda kufuluma Uganda agambye bwati awo waali wa jjajja we Ssekabaka Mwanga agambye tava ku ttaka lya Mwanga so waali era alyokke era njogera naye ekyo nkimaze waliwo post etambula mbuga tunoonya ffenna kojja omugezi tikyalumbuye Kakwerege asimu wire ani era bamaze okujja basajja mmwe bwe mutuuka ekkata mu nkubire ku namba yange eri +974 33 93 96 39 nzije mbalone ku kisaawe omanyi mumanyira nnyo bwe mutuuka ekkata nga mutuuse nga Museveni abatuusizza mukube ku namba yange to help you mbayambe temusule bweru namba yange eri +974 33 93 96 39 Museveni temujja kututiisatiisa maama munnange bamaze dde okujja yonna basaasaanye eyo ye namba yange abajja ekkata mu nkubire oba mwagala kuba bookingira hoteri oba mujja ne musula nange mujje mulekerawo akajoogo kammwe akamanyiro kammwe juzi waliwo omuntu yankubidde essimu ngenda genda mu secretariat temufaayo ne bino njagala mbiyiteeyitemu omuntu omu yankubidde essimu ali bweru mukyala nga yenna atekena bw'ati wowe mwana mutabani wa Katongole bulijjo obyogera nga simanyi konze kiki maama munnaye wabyogera naye lwaki wabyogera konze kiki maama munnange embeera ntebe munnange ettaka lyange balikubyeko ekibaati abasajja balitutte okumanya abasajja abo bajoozi naye bannange naye Museveni fukamirako wansi webaze Mukama ogambe nti Mukama nebaza Katonda kuba mutabani wa Katongole ali bweru kunze naawe omu abadde agenda kutta munne nze nkubira gwe ne mutabani wo nange omu abadde ajja kutta munne kayine mizimu yazimba kimoolo walinga ku zoo n'agamba omuntu amuguze ettaka lye omuntu n'agaana bwakedde ku makya ne bamukubako ekibaati ne bamukubira munda kiro sawa 7 ne bakubako gundi ekibaati ne bagamba ab'omunju tewaddamu omuntu atali wawano taddamu kujja wano mbu omusajja n'abagamba mbuna amanya ge ye Katambala
nze Katambala wano wange simanyi bamuguzaawo mu 9 mu emeka n'ateekawo ekibaati n'agamba omuntu atali waawo taddamu okulinnyawo n'agamba ab'ewaka temuddamu okwogera n'omuntu yenna ekigambo kyonna mbu ab'ewaka ne batya naye bannange Mukama Katonda wange kyemugamba eyo entebe tewaliyo batunda bagula skuraapu tewaliwo bagula skuraapu okujjawo ebibaatebe ne mubifunyafunya ne mubitwala ne mubipima kiro ne babawaamu ssente. Omukyala yagambye bw'ati bannange mbu njogedde ku Nabakoba nkubuulya mazima gwe Nabakoba weesonyiwe Joyce baagala nkukakasa Nabakoba luno olutalo lwange lwa mwana na mwana nze nkutojja kunzija ku mulamwa wamawulira ne bakubirayo abantu ekibaati ne babagamba tebadda kiro ssaawa 7 ku Sande. Naye nze mbuuza kooti ki ewa order okukola ekintu ekyo ekiro ku ssaawa 7? Ye ajjawa kooti ye yawabadde n'obuyinza nti ab'ewaka teboogera n'omuntu omulala yenna mbuno n'ab'ewaka ne batya mbuno balina emmundu gwe wamma mukyala gwe genda mugyewo ekibaati ekyo mukitwala ate mukitunde. Nze bampako kikoyini ku ssomero mbu njogedde Oluganda ne bampa kikoyini kidda nekikomawo nkidda nengenda nkirya musumbuusa bagenda okukinoonya I give tu asimwe mitu gundi twasimwe mitu gundi twasimwe kyakomekereza ngikiguze na kirya musumbuusa mukwate ekyo ekibaati mukwate era kulo ne batuleetera ekigumba ngamba kera tobe ekigumba nkikole ki so ebibaati mubijjeewo mubitwale mugende bano abasajja batutiisatiisa Nabakoba yaŋŋamba 14 days ng'oli Uganda kakati ndi Uganda tubuuka ebiswa ng'oleeta enkuluku ku ggwe Nabakoba bagamba nti ogule majjajja omuzukulu owoza ogule majjajja omuzukulu tawoza. Ngenze mu security alerts wamma mutabani wa Museveni kalina emizimu nabagamba agenda kuddayo okukola emikolo gye yali alina okukola. Yazeeyo e Rwanda akola omukolo guli ogw'okusala ente simanye embuzi simanye ente ebwame akuba ejjambiya kulwaza ekutukemu ebitundu 2 ente ebwame agibuuke olwo mbuno bakkiriza kati nowulira nno nekyatuuseewo yagenze n'omwa amudirectinga abimukolera n'agenda e Rwanda ne mu State House baasuuze basamira nga bagomoka ekiro kyonna. Ulira omusawo yasigadde mu State House yamugambye bw'ati bye bagenze okukola bifiiriddewo nti byafudde yabadde talina kulinnya nnyonyi mbu yalinnye ennyonyi n'agenda omusawo yamugambye bw'ati talina kulinnya nnyonyi yalinnye ennyonyi akomewo abiddemu buto ayina kuyita ku ttaka mbu alina okukola nga kitaawe bwe yakola. Jjukira kitaawe yagenda obikola ebyo ebiseera nga talina ki atambuza bigere munaku muzibu. Kaakati bamugambye bwe bati ayitire ku ttaka agenda ayingire Rwanda ng'ayise ku ttaka bw'atuuka nga yakayingira ettaka lya Rwanda anywegere ettaka lya Rwanda bw'ati bwe awo atambule agende wabula si kuva mu nnyonyi anywegere ettaka nga Rwanda agiri wakati agende agitandikire ku nsalo. Kati akomawo ate buto naye bannange sitaani alina ettima. Awo omulangira Nakibinge bwe yagambye bw'ati omulangira Nakibinge yagambye tagenda mbuno olutalo lwa chemistry African chemistry nze nasoma European chemistry kati bo balwanira African chemistry kati nze yo African chemistry simumanyi. Kati bamugambye akomewo ayite ku ttaka naye oyo Museveni yagambye bannayenze nga bye nakola gundi ono omwana tajja bisobola kati bw'aba tajja bisobola gundi abireki ebintu abiveemu anti bimuleme tajja bisobola. Bamugambye alina okugoberera
omukululo gwa kitaawe wonna we yayita, buli we yakolera omukolo, buli we yakolera ekintu, buli we yasulira enjala, buli we yasula ku kibanyi, buli lwe yalengejja ku muti mbu omwana ayiteyo. Ekyo mukisse kikyali. Nkubuulidde. Basuze basamira, ne basamira, ne bafumba akalo, ne bafumba ebijanjaalo, ne bateekako ejjobyo, ne bateeka mu bubbo endiiro, ne bateeka mu ndiiro nga Museveni alina akatambi nga yeesuulidde akatambi, n'akwata olutaala olugali n'aweewa Uganda, n'aweewa Uganda, n'aweewa Uganda, n'aweewa Uganda. Kiro kiramba bagomoka. Naye kyamukutudde kumugamba byonna tubikoze, naye omukolo mufu, omwana akomewo ate ayite ku ttaka. Ekirala, ttiimu ey'abasirikale ab'ebisolo yamaze okuyingira Congo okunoonya amasanga ag'e Congo, ag'enjovu e Congo. Era Museveni agambye bw'ati, yabagambye bw'ati, yawadde order aga amasanga temugaleeta eno. Agambye mugayise Lumumbashi mugatwale mugayingize Angola. Temugakomyawo eno too much Wololo, too much Lugambo, too much Kerere. Agambye bagayise eri gadde Angola, kubanga ne gano gayina eno agenda gakuŋŋaanyiza mu Angola, gave mu Angola gagende gayingire Japan. Muhozi Museveni kandiho muwezi kandiho Museveni ne Eritumwine babaddeko bonna nga boogera nga badisikasinga ku ngeri ya project y'okutunda ono omwana. Bagambye bakigezesezzaako mu mmotoka z'empaka ne batimbayo ebipande bye, ne bagamba kati kigende bwe kityo kikolere ddala. Waliwo Balamu yakwasaganya abayimbi bali mu kuyiiya nnyimba za Kainerugaba, naye kye batyamu nti ennyimba za Kainemizimu bwe zifuluma kati obudde bukyali, abayimbi bangi bajja ggwa, abantu bajja gaana ebivulu byabwe. Bino byabadde mulinga bateesa nti abantu bajja kuzira ebivulu byabwe, zo bagira bazikwata tebasooka kuzita, basooke bazitwalirize, bajja zitera mu maaso eyo. Bagambye atambulire ennyo mu bivulu ng'ebyo, simanyi motoka za mpakalaala ebyo, pikipiki ebyo, babeere ng'enjiri nga bagitambuza, bagitambulize mu makanisa, bagitambulize mu amakanisa ebyemizannyo, okuyimba mu nnyimba. So bagezeko okulaba nga naye Museveni bwe yabadde ayogera ng'abagamba n'ababuuza, yeye naye nga temusanyuse, nga mulabika temusanyuse, nga bwe kino kyo nga mulabika temukiguze. Ne bamugamba tukiguze, n'abagamba si mu bubi, ne bamugamba era si mu bubi. Museveni yabeekengedde abasibako ogwana gwe, naye mulinde mujja wulira ekinaava mu y'ebiraka. Ennyimba abayimbi bakyatidde okuzita ze bayiiza Kainemizimu. Bagambye bwe bati, Kainemizimu abagamba bazite, babagamba bazite, ekya ssente tebakyeraliikirira, yajja bbawa ssente ezibabeezaawo kuba buli luyimba lugenda ggulwa buwanana, ate zikubwe ku marediyo, zikubwe everywhere, ku ma TV everywhere, zitambule. Wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Muwulire, bomu ADF mulaba ekintu kiri ekyomuno, omusajja gwe bagamba gwe bakutte ne bomu si kituufu, naye ate tekigenda kukoma wano, bakyongeddemu ebinnonnoggo. Waliwo bwe bagenda okujja up country mu district ezeewala,
naye okusinziira ku message yaabwe be bagenda okujja up country bagenda kuba stage managed, bali ku side yaabwe. I repeat, naye be bagenda okujja mu central muwulire, waliwo abantu be bagenda okujja mu bitundu bya Buganda, Abayisiraamu nga babasibako bomu zino bagenda kulaga nti babadde bazikweka mu ttaka, bagenda zijja eri mu kitundu kye nabagamba gye bajjanga ziri enkadde ze babadde bakuba, bagenda zijja Kaweeweeta mu barakisi ye Kaweeweeta gye bagenda okujja bibbomu nga bakwata omuntu nga bakutwala, oba nga basima mu kibanja kyo bajja kuba bagiteekayo dda nga bakutwala nga kyalo kikuŋŋaana nga basima awantu nga basangawo bbomu nga bagamba sheeke weegundi bamusanze ne bbomu mu ttaka. Wulira, olukwe luno bakyaluka ebintu bibiri. I repeat, bakyaluka okugamba nti ADF eri mu Uganda yebaddeyo ky'amasomero. ADF eri mu Uganda yekola ki? Ekolagana ne His Excellency Kyagulanyi. Luno olukwe terunnaba kusirika, lukyagendera ddala mu maaso, lukyayinda. Mwalabye ekiripooti ky'amasomero ngenda kyogerako. Ekyo si kye kiripooti kibatuddemu kubanga twabasookayo. Ripooti gye basooka okukola baagiyuza kubanga tugikubye ku social media, twagiringizaamu. Wulira, waliwo Abayisiraamu be bagenda okujja ebweyogerere. Waliwo Omusiraamu gwe bagenda okujja ebweyogerere. Waliwo Omusiraamu gwe bagenda okujja ekireka. Waliwo Omusiraamu gwe bagenda okujja ekitintale nga bakuvunaana bbomu ate nga bagirina. Mujjukira bwe najja ne mbagamba Sheikh Kirevu, mujjukira bwe nabaga nti waliwo omuntu gwe bagenda okujja mu bitundu by'e Makindye, waayita ennaku mmeka Sheikh Kirevu ne bamukuba amasasi. Mukijjukira mmwe bembadde nammwe. Aha, kaakati nno mwesibe ebbiri. Kati be bagenda okujja up country, waliwo gwe bagenda okujja Kagadi. Oyo yajja kukkiriza nti abadde wa ADF era ne bbomu nga yagiziika nga ye yabivaako. Kati ayogere banne be yali nabo. Abo ab'omu up country be bagenda okulumiriza His Excellency Kyagulanyi nti wa ADF. Omu agenda okukkiriza nti wa ADF bagenda mujja Kagadi. Omulala bagenda mujja Kaseese. Omuyisiraamu omulala bagenda kumujja Kikagati mu Western Uganda, Mbarara eyo Kikagati. Omulala Sheikh bagenda kumujja Shema Kabohe. Waliyo Abasiraamu bangi. Eno video mugitereke akakantu mukasaleyo. Leero ennaku z'omwezi ziri 15 ogwokusatu 2022. Few days to come mugenda kulaba Abasiraamu be bajja up country. Nkugambye omu agenda kuva Kagadi, omulala agenda kuva Kaseese, omulala agenda kuva Kikagati, omulala agenda kuva Shema Kabohe. Bakkirize nti boba ADF era ne bbomu ze babakutte nazo ntuufu, naye Kyagulanyi azimanyiiko era balumirize bannaabwe nti be babadde bookya amasomero. Museveni mujja kutubuulira omuntu ayokya amasomero. Nkubuulira, kuba Museveni gwoyokya amasomero. Museveni mutabani we Kandiho nga bakwata nga orders baziwa police n'abasirikale bennyini, ate tebayokesa bino mbusimenyi bunayiwe petroli. Era buli muntu agamba eggulu abantu befoti bagamba ekintu kyatandikirawo nga kasasira anyooka tulengera omukka gunyooka nga tulowooza bayokya bisasiro ebyaki ebyembaawo bino byebalanda ku mbaawo. Abeerego bagambye bwe bati balengedde omukka nga gunyooka guti nga bagamba ndowooza kumbe bateekawo ekintu bayokesa tekinologi. Nkubuulidde
abasajja abava ekikagati be bagenda okulumiriza nti ba ADF era Kyagulanyi wa ADF era ye yabayingiza mu ADF. Kati bano ab'omu Central bo bagenda bakwata ng'ebya bulijjo. Waliwo gwe bagenda okujja ekitintale, waliwo gwe bagenda okujja ebweyogerere, waliwo gwe bagenda okujja esseeta mukono. Bonna nga babakutte ne bomu gundi eza buliwo. Bomu ezo bazijje kaweweeta. Mbabuulidde. Ekirala. Ekino okumanya nga kiri stage managed. TV zonna ne radio bagenda biwa vibe. Bagenda biwa vibe nga bwe bakutte aba ADF ne mundo. I mean ne bomb. Babireporting, babitambuze, babiteke mu mawulire. Owa ADF yayogedde banne. Era bayogedde amazima kuluno. Akabondo kaweddewo. Mujjukiranga nenanga yagambye ntongedde kati okusanyalaza akabondo akali mu Uganda wakati bwe tukutte bosi waabwe bakulimba bagamba bweba bagenda kusoma eggulire munnange bana Uganda munywe ku munanansi omwana w'emagere byabadde ateekateeka byonna babiguddemu. Anti aba ADF okuva Shema nowa ADF okuva Kagadi bamulumiriza nga bwe yabalagira okwokya amasomero. Nkubuulidde ogenda biraba kati enanga nezo empapula ziyuze. Genda okola empapula endala. Paka enanga lw'onojja ne ripoti entuufu nti mmwe mwokya amasomero. Ngenze mu politics. Bagambye bwe bati amasomero. Y'amasomero gali luddawa. Nsooke nga tiking gugaveewo. Wulira amasomero. Mbunno omusajja akulira polisi y'omuliro yagambye bwati omuliro gwonna ogwokeddwa omuliro gwa 18 gwonna mugenderere. Mpalana za amasomero abaana bave woono bajje woono. Very good. Ate obutale tu bwe kibanga kye muzudde kyekyo wali badde otugamba omuliro gwe Kawempe Segundi ye yayokya gundi olw'ensonga abaana bave mu ssomero lya gundi badde mu lya gundi era yayokya ali ku polisi ali mu komera ani yayokya empalana zaaki gwe jangu otubuulire gundi beeyokera maama Ebeni nga bakayanira maama Ebeni ono nayokya essomero lya munne olwa maama Ebeni kaakati tumukutte ali munda. Emiriro 18 tegiriko suspect mutugamba mpalana z'abaani ani awalana Birali ani awalana diri eryawali ettula mwamukwata mwakitegedde mutyanga temwamukwata ani awalana gundi Kawala no Museveni yayokya amasomero. I repeat ekyo Museveni namugamba nze siri muwekizayiro mpeereza tiketi nzije gwe oba owira ng'oyagala nkomerewo ku peesiyo oba ekitongole ekiramuzi oba CID mumpeereze tiketi nzije mbawo obujulizi ekibuli nzije mbawo obujulizi nkomewo nkuli if not muninde wenkomerawo. Yes, vacation yange eri very soon nkomawo waka muninde nga nkomyewo nzije ekibuli mbawo obujulizi if not mutwale bigundi byammwe mutubuli gwe wali badde naye basajja mmwe mwasoma wali badde otubulira nti nkayana za ttaka nkayana za maama Ebeni anti buli muntu maama Ebeni buli alina omwana omusajja n'omwami oyo taata Ebeni oyo maama Ebeni bakayanira maama Ebeni bakayanira ttaka era gundi bakayana bati kyebava bayo gundi essomero lino wabula ogusajja gwayambadde masiki ne gusika enkofiira ne gugiteeka wano ne gwambusa masiki ne gulyoka gukwerega nendabira ddala kakwerega awedde emirimu naye mwe mulowooza tuli basiru. Museveni eyo Uganda yaggwawo eyo Uganda ey'okulimba yaggwawo ebintu bye mwogera tubalaba mbabuulira amasomero nga maze kubanga ebyokwogera tulina bingi naye bannange kambabuuzi emyoga parishi modo kiki ekiri mu myoga juzi batugambye Museveni kasisinkanye abakristaayo emyoga giwedde buli omu agenda gifuna nga tegibbiddwa kati ate agenda kusisinkana NRM kokasi simanyi neeke ne seeki
simanyi mbuno bamubuuze oyagala tukuyambe ki ku myoga ate ffe twagala otuyambe ki era oyagala naye bw'owulira emyoga gye bakayanira parisha egenda kufuna obukadde 18 wabula bayingizaamu abanepali bayingizaamu buli muntu yenna mwali mu myoga abanaddiini emyoga ababaka ba palamenti naye kambabuuze abantu babawa emyoga gye mute ekisooka tegiriyo tebagenda gifuna naye ne bwemubanga mugibawadde mugibawa bagikozese eki bakole ki ekibuga mukitabangudde emwanyi muzitabangudde ennyanja mugitabangudde obusuubuzi tewakyali okulima tekukyaliwo emyoga abantu bagenda gikozesa ki naye muyina emitwe basajjamu abakulembeze muyina emitwe oba temuyina mitwe mulina emitwe ne mutule ne mudiscussing emyoga kakati olya anaafuna emyoga ng'agenda ggula lyato anaagenda mu nnyanja n'awavuba mukakasa anaagenda mu nnyanja obusuubuzi mwabutta kati emyoga bagenda gikola ki wabula obasanga batuula bulimu emyoga muve mu myoga mugende mukole ebibayamba kamali n'okunywa omunaanaasi leero naganya okugulabirayo Different color, one speaker, different color, one speaker, different color, one speaker, different color. Naye oyo omukazi alina amagezi. Madam Sadolini, different color, one person, different color. Kansoke nkubuuze olina amagezi. Kaakati wulira. Nabagamba wano. Ne mbagamba omusajja gwe bayita Zaake. Bw'atandika okulwana nze Zaake okuva luyadduka mu kkomera ng'ali ku okisigeni. Zaake sina kye mmugamba. Olaba ne NUP yagambye. Nze najja ne nsaba NUP ne mbagamba muweeyo muwadda. NUP yagambye nedda. Ffe tulina omuntu omwe asobola okudduka ng'ali ku okisigeni. Ali mu intensive care. Nadduka ne yejja mu kkomera ne yeetwala Rubaga. Tebinnagwa. Naye najjukidde Yesu okumulyamu olukesi we yakoma. Yagenda ne mu Magombe n'alwana. Obubaka mubujjukira. Abantu bangambye bukyangambulira nakabulira obubaka bwa mirundi eji. Biri byonna mbadde nkwerega bukwerezi. Obubaka bwa Mawu obw'omuti ogutabala. Obubaka bwa Zaake obwo bubiri. Bangambye bwe obubaka olaba bubeera biza n'obwa Yusufu. Muli bantu bazibu. Nga mwawana Yusufu bannaye mutwongere. Twongere Yusufu kati ate mwangambye ebyo biwero. Mawu tabala abaana bagenze ku TikTok ne bakwata obubazzi ne balaga nga batema Mawu ekikonge kya yero Mawu agudde eri obubazzi bungi buli awo bukuŋŋaanye Mawu n'agwa eri abaana ba TikTok muli bazibu. Wulira Yesu teyakomawo nga bamuliddemu olukwe ne mu Magombe yalwana. Zaake yakkiridde amagombe. Zaake yakkiridde amagombe agenze mu kooti. Zaake agenze mu kooti. NUP egamba tetulina mulala ffe tulina Zaake. Kati awo wali firimu different color, one woman, different color, awo kati ife katubaviire bulungi bwe muti ate ne trip gye nabadde ntegese ngisazizaamu. Zaake kasooke alwane. Bayibuli egamba bweti Yesu yakkirira emagombe n'alwanirayo. Bayibuli egamba n'akwata ka Sitaani n'akajjako ebisumuluzo n'akomawo n'ebisumuluzo by'emagombe era buli omu n'amuwako kopi okujjako gwe atayagala. Buli omu yamuwako kopi n'agamba bw'ati kopi yiiyo kyemulisiba mu nsi nga kisibiddwa ne kyemusiba mu ggulu, kyemusiba mu nsi nga ne mu ggulu kisibiddwa, kyemusumulula nga kisumuluddwa. Buli omu n'amuwako kopi. Ebisumuluzo yabijjayo kati akkiridde kujjayo bisumuluzo. Obubaka tebunaggwa nja bukomyawo. Obwo bwa Zaake nja bukomyawo ng'azuukidde. Nze nja okusooka okujja leero enjiri y'amazuukira nze ngenda osooka ojjewa. Azuukidde tali wano, Yesu azuukidde tali wano. Eggaliraaya gye muba mumusanga, gye muli musanga. Kati Zaake ye mumuleke era ekyo sigenda kigenda wala kubanga sabujudisi ogwo musango gwagenze mu kooti. Sigenda gugenda wala naye mbadde mbawa update
mwaba tasobodde kukimanya nti Zaake yagenze mu kooti. Kino ekintu kya Zaake bakinyonnyodde bulungi, batusigamu katengo. Eno fedroni zituwamba wansi ku ground tubeeremu akatengo. Ku social media abasajja baabo baze kata, bwe mutuuka ekkata mukube ku namba yange nga temunnakuba ku ya mulala, mukube ku namba yange gasajja mmwe. Mukube ku yange bali be mumanyira buli wamu mutusigemu akatengo. Banaye tukyalumbuye teke cover baabo teke cover sawa 2 gyali, tukyalumbuye sawa 2 gyali. Uganda omulangira tumunoonya omulangira waali, mulangira beerayo, mulangira waali. Mwe basajja mmwe tumujja kututiisatiisa. Ababaka ba parliament Segirinya ali mukomera, Sewanyana ali mukomera, ono bamugjeemu obwesige mbufe natutambulire mu mpale za Sadolini. No, nedda tujja babuulira bannamawulire babakutte. Kati omuwala Farida ani yagambye oba yabadde ani yagambye? Waliwo gundi omuntu yagambye kakati abaana abawala buli obwana obuwala obuli ku make-up obwana mukwata bwaki? Naye badde basajja mmwe temuswala mulaba power of information. Za information za power. Okumanya nabagambye generation za njawulo ebituluma Museveni sibye ebimuluma. Abaana tabawadde mirimu. Abaana bekoledde ka TV kaabwe kali online. Basobola okufisaawo amata. Basobola okwekolera ebintu byabwe nga tebagenze kunoonya mirimu. Yabakutte bonna n'ebintu byabwe ate ne babeegaana. Gundi poliisi ne beegaana, Semwayi ne beegaana, Don ne beegaana, Kaperege n'abeegaana, buli muntu n'abeegaana. Kati bamaze kuteekawo mbeera ne bagamba bali kireka. Naye kati nga misango kyegyo gye bakoze nalabye enango zeemu era okusiruwala. Ate nga luli obadde otandise ottereera. Obadde wakibuukamu ekintu kino eky'okwesiruwaza. Naye era wakomyewo baba akufuuyidde mmindi ki? Egyo emisango gye wagambye simanyi bakomamu abantu omuliro. Baawa abaasiriira be bakomamu omuliro. Museveni akumye mu baana baffe mu masomero omuliro nga temunnamukwata. Museveni akuma omuliro ogwa ddala n'atta abaana yakakuma emiriro emirundi 18 okuva mu January. Mirire emirundi 18 ne mufiramu abaana simanyi musanvu. Museveni nga temunnamukwata akuma omuliro mu baana baffe. Nino owira ngo omuntu yeyogeza bakumamu omuntu omuliro. Abaana bakumyewo omuliro ne gukwata. Muliro ki gw'omwogerako? Ono different color yagamba bwati. Omanyi yeyogeza mbuno nga speaker akopa Kadaga mbuno naye wa mirembe. Kadaga wa mirembe bannange. Kadaga mumumanyi. Kadaga yayogera nga n'owulira ddala speaker. Onagamba you know. Ebitanyuma namuwadde. Within a week, Honorable Zaake should come and apologize to the house. House yagikola ki? Omuntu yagikuba bomu ne yonna nekunkumuka endabirwamu nga teyabeetondera. Museveni nga temwamuleeta kwetondera house yakuba wali bomu, house yonna nekunkumuka endabirwamu waggulu. Zonna nezikunkumuka nemuka bannaye endabirwamu zonna eza parliament zikunkumuse. Museveni nga temwamuleeta kubeetondera bakuba bomu. Yakunkumula endabirwamu nga waali. Gamba nti Zaake ajja neetondere. Wagamba yanyiiza gwe ate yeetondere house. Gwe house. Kagamba mbuno olw'okuba olina Sadolini weyita house. Should come and apologize to the house. House yagikola ki? Tajja. Kakati nabadde ndyawo nga baleeta NBS. Mbu Madam Sadolini yagoba apology ya Zaake y'ekyama ayagala ajogere public. Zaake mumumanyi. Zaake wakiri ava mu parliament. Zaake gwe manyi ava mu parliament. Oyo Zaake alina ebyafaayo. Yadduse n'awangula omudaali nga mulema. Ekyo kituufu mwamukuba ne mumulemaza. Naye bwe yagenza okudduka yasinze bakakwerege ba NRM. Abalamu muli kuzaffe mulya temulina kyemutugasa. Oyo Zaake yadduka nga ali ku oxygen ne yejja mu Arua ne yeetuusa Rubaga. Yatuuka e Rubaga mu ddwaliro mu Lujjane amaanyi ne gamuggwa n'agamba kale kasita ntuuse. Ekyo Museveni yennyini ye yakyogera. Kolo lwe nakkiriza ne ŋŋamba Mukama weebale okunzija mu NRM. Weebale kubanga etteeka lya NRM erifuga NRM party ligamba bwe liti tewali mu NRM ategeera kusinga Museveni.
kati Museveni asinga okutegeramu NRM bw'ayogera ekigambo ekyo nagamba Mukama weebale nnyo okumponya NRM mbunange ngambe mbuzake yadduka ku oxygen najja nagwa mu ddwaliro e Rubaga ekyo nga Museveni yakyogedde wabula n'osanga omuntu nga banaye Museveni mugezi oyo musajja Museveni ningamba labono ekyo kigambo Museveni yakyogera ssebo banaye ye ebintu bino nabimalayo Kalemani uyu muntu uyu koko yagambye bwati ate bannange ne NTV muddemu amagezi wulira NUP nga ekulembeddwa omwogezi waayo Honorable Ssennyonyi yagambye bwati lwaki tebasala omusango gw'omwaluwa kubanga tulina activities etugenda okutandika okukola okwetoloola eggwanga lyonna naye balekawo ogwo omusango nga tebagusaze bwe tutandika activities affe basobole okugukozesa okutuddamu kutugira mugende mu kooti mugende egindi babayita okutulinnya ku supiidi wulira NTV yagambye bweti aba NUP beeraliikirivu nnyo olw'okuba baganya okusala omusango gwabwe beeraliikiridde kuba omusango guno gugenda kubataataaganya mu kalulu akaddako aka 2026 kati gw'omuntu eyo yabadde kumalamu gwe maanyi nti maama ne NUP egamba 2026 wowe ani abalimba Museveni guno omwaka mbabuulira olwaleero z'ennaku z'omwezi naye bambabuulira ekintu kino olwaleero z'ennaku z'omwezi 15 ogwokusatu Museveni zasembyeyo okulaba mbabuulirira wano zino zasembyeyo okulaba obanga president obanga mulamu obanga mubbi obanga mulamu obanga ki zino zasembyeyo okulaba on this planet Earth nkubuulidde naye NTV yabadde sindika sigino omuntu agwemu amaanyi nti kwegamba NUP eri mu kwetegekera 2026 omusajja yagambye activities etugenda okutandika okwetoloola eggwanga lyonna because we are political party tuzimba structures tulina activities ez'enjawulo nezireeta Kalemani uyu muntu uyu koko yagambye bwati Simbizi yagambye emisango tetulina balamuzi kubanga tusooka ku misango emisango eminene emikulu kuba tetulina balamuzi kati tujja tukka ku misango emitono Kalemani ng'okera ku makya n'olya emmere ng'osenya amannyo n'olya emmere oba n'onywa cyayayo omusango gw'okutta president musango ki oguli e Uganda ogusinga okutta president okuyingira mu konvoyi ye ng'ovuga tingatinga n'omukuba ejjinja n'omulemesa musango ki oguli mu balamuzi ogusinga ogwo obunene Kalemani nve ku internet mbuulirayo omusango gumu oguli e Uganda ogusobola okusinga ogwo ne mu nsi yonna gumbuulire omusango gwalimu okuyiwa omusaayi gw'omuntu batta Kawuma kubanga yali ayagala kutta president w'eggwanga si bwe kiri ne bakwatako be bakutte nabo ne babakwata n'emmundu Kyagulanyi ne bamusanga n'emmundu murumu ogwo kati mbuulirayo emisango gye musala okuva ku olwo okutuuka kati nga minene okusinga guno Kalemani uyu muntu Simbizi naye banaye abasajja banyina emitwe Kalemani yayimiridde n'akyogera bw'atyo Kalemani oyina abaana oyina omukazi oyina omwana ddala ng'omwana alisanga ekintu ekyo nga wakyogedde ddala oyina omukazi gwe musajja gwe Kalemani n'oyogera ebyo ebintu n'agenda n'akujjulira omukazi yayimba n'agamba bw'ati bw'ate bw'amala okukuba n'omujjulira era bwe nezimbira ate bwetyo n'empulubala naye Kalemani oyina omukazi nga agenda kukufumbira akujjulire ne banaye muyina emitwe Kalemani oyina omutwe mpaayo omusango gumu omukulu gwe mubadde muwulira oba gwe musala nga mukulu okusinga guno kati ekitegeeza omusango si mutuufu ogwo musango Kalemani yagusaze ekyo kimanyi
Kalemani yamaze dde okutulaga nti Museveni watulimba naye Museveni tosobola kukwata Kalemani n'omubesasi mu mutwe oba tosobola mugoba naddayo e Rwanda kuba kuno kutwokesa fina abanyarwanda bagenda gamba tetulina magezi olwa Kalemani omuntu omu. NTV muddeyo mutereze eggulire eryo temutwokesa bwe mba temusobola kusoma mawulire gaffe mugaleke. Tuba twagala byedda ku social media tuba twabira byedda tuba tubimanyi ebintu bye twogera wano kusawa mwenda ogenda osanga nga ge mawulire ebirala bye nayogera edda ogenda okusanga nga ge mawulire bye nayogera mu January. Abaana bakolola buli mwana asooka n'abumbujja omwana omukolerezaako sigala n'akwata kakati waliwo essomero erimu abaana bonna babumbujja omuliro gufuuse omuliro abaana abazadde mu bakime ate abamu tebabakkiriza kudda waka. Ebyo twabyogera mu January mubisoma kati. Poliisi yalemereddwa okukola alipoota y'omuliro. Alipoota y'omuliro yabalemye lwaki twabasookayo naye bakyagiriko bakyagigoba. Bali abasajja bagenda okukkiriza nti bayeekera be bagenda okukwata n'ebibomu. Nkugambye ebibomu ebikadde bifulumye oba bigenda kufuluma bitambule eggwanga bakwate Abayisiraamu nga n'ebbomu kweziri ate bonna be bagenda okukwata bonna Bayisiraamu. Najja ne mbagamba waliwo omusiraamu gwe bagenda okukwata emakindi waiteezi kirevu atu nga namwogera erinnya lye erya Nnema. Kati waliyo owesseta mukono waliwo ow'ekitintale waliwo obweyogerere waliwo mugenda balaba ewa Manyangwa Kiteezi saidi awo bayitawo wate maama awo Museveni bwe yakwata omukazi oli mu kimwanyi oli omusajja tebanono omusajja wange oyo bannange agamba buli lwalaba Museveni amulabira ddala nga yoyo amulaba mu kimwanyi awo mu bitundu by'Amanyango awo bwe wati awo waggulu awo waliwo omusiraamu gwe bagenda okukwatawo. Muwulire najja ne mbagamba ensonga lwaki gundi bamuziika mangu Lukodo jo FDC yaleese eggulire lino lyabadde lya FDC nti Essoroti ekyo ekitundu kyonna okudda eri waliyo okutta abantu waliyo okubba ente kati abantu ente basula mu tawuni n'ente zaabwe bonna oluva ku ttale nga bajja mu tawuni nga basulaawo ente zonna nga bazisuzaawo nga bebakaawo ku makya nga bagenda balunda tewakyali ente zisula mu kyalo lwababbi bante. Nabagamba ensonga lwaki baziika Lukodo nga baziika pusi nga baziika embwa. Lukodo ewaabwe waliyo ekitta bantu ekyo ekitundu kyonna simanyi Karamojja Moroto simanyi biki Soroti ogende eyo yonna waliyo okutta abantu. Kakati nga Lukodo bwe wabeerayo state funeral eyaddala abantu ne bakuŋŋaana abantu bagenda kwogera organizations ez'enjawulo zigendeyo okulumbe lwa minisita bali omukyere kulumbe lwawante olwawante bagamba essanyu ly'embwa lirabikira ku kulumbe lwawante anti kuba kulya na kunywa nedda ku luno wante teyakola lumbe tebajjayo waayi bali bagenda kutegeera ekiri mu kitundu ekyo. Injustice eri mu kitundu ekyo batta abantu ne babaziika mu kikungu. Nyina wano omuntu omukalamojja yakimpereza n'engamba abasajja basima gureda entana ne gureda ne batta abantu okubatwalako ettaka n'okubabbako ente. Ekimotoka ne kireeta ne kiyuwa mu ntaana eri gye basimye 3 days back ne bagira ettaka ly'abantu ne balitwala. Ekyo kyekyagaana okuziika Lukodo mu Butaala. Nkubuulidde kati FDC yino yakireese abantu mu byalo baddukayo balundirayo bulundizi ne bajja ne basula mu town center n'ente zaabwe n'ebisolo byabwe byonna. Abantu abali ku kino abakikola ba UPDF naye bayungudde UPDF eri mu kubuulira njiri waliwo wa UPDF gwe bandaze nga abuulira enjiri era Mukama yenna atuyanya alinga gundi kiweweesi Mukama babalimba abasajja be batta abantu be babba ente z'abantu
beba bente z'abantu nze nja bibabuulira kaakati mbadde ndi wano ab'embaale banga embunna embaale eriyo ekintu ekitandise okujja waliyo oba makovu bwa makovu gajjanga mangi bwogezaako gakusimanyi buno biyola oba bitta mbunga obulwadde bukukwata kati ab'embaale bali mu kubagema bulwadde bwa makovu mmwe Mbale Bugisu Busoga Buganda region ne Bunyoro buli Museveni lwayogera region zezi mwegendereze mutemukayana ekikovu bw'okiraba kiweka amafuta okumeka omuliro okitegedde mumugula amafuta okiweko okumeka omuliro tokikwatako bwekiba kirina obulwadde kireke mu byokye bwokya mbu baabikoze kuva mu laboratory biri eyo bitambula bw'okikwatako ng'olwala kaakati batandise okuleeta okugema obulwadde bw'amakovu mugooche ate temukkiriza bagema omukyala yangambye watugamba nabagamba ab'Entebbe temutwala biwandiiko byammwe ku district simanyi ku town council kati ono omukyala yayambiddwa ng'ebibye teyabitwalayo kaakati mujja kukkiriza nti bwe tujja wano tuba tuzze kukola bintu birimu amagezi ngenze mu kigambo kya Katonda nabakoba kwoli nabakoba njagala nkulage nti mperamu eddirisa n'oluggi n'obumooli nga busatu ekyo kyo njagala nkikulage niyinza omusango gwammwe ngugoberera step by step ngugoberera gwe njagala omulamuzi akyogere bwogezi nti Joyce baagala avuddeyo n'abakoba gwe MP ekyo omwana w'omwana utagenda kudda mu parliament oba mu bukulembeze bwonna ne bwebunaba bwa prefect kubanga n'okusomero tujja bitimba biri obijjukidde ebya Hilton biri kasita kwoli ate nze nakuyise nze sikugoberera ku Facebook gwe lwakyongoberera ojja kukkiriza wamma tugenze mu kigambo kya Katonda ebintu byonna byenjogedde mu biwulidde bannange bamikwano katusabe Mukama Katonda wa Ibrahimu Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo nkwebaziza Mukama olw'akawungeezi ka leero tuli wano ku lulwo Mukama politics tumumaze tuli mu kigambo kyo Mukama nkusaba okosomese oyigirize batabani bo ne bawala bo bave wano nga balina kye batutte bakitambulireko ennaku zonna mu linnya lya Yesu kuba ekigambo kyo kiba kiramu buli lunaku mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye amiina. Now najja wano luli twasoma ne mbagamba Museveni y'ekintu ekisinga okuba ekibi kye wali olowoozezaako mu nsi ye monster etumalidde abaana etumalidde ebisolo etumalidde abaana etumalidde emmwanyi etumalidde ebitooke ejja n'eri ebitooke n'eri embwa n'eri embuzi abavubuka bagamba nedda tetusobola ate kubanga twafiiriddwa byonna ate n'eno gye tusanzeewo Museveni gy'aleseewo ate tugisuule ne bagikalirira ne babagamba mmwe oli omusajja alina obulwadde asobola okuba nga aleseemu obulwadde ne bagamba tubwokeza gikaliridde alaali ate bw'obeera bukyalimu ne bagirya ne bagamba tetufiirwa byonna ffe waakiri katulye ennyama. Museveni kyekizibu kya Uganda. Museveni kyekizibu kya Uganda ekyo tebakikulimbanga. Kakati gwe owulira waliwo omusajja omu olwaliro bwe tugenda okusoma yali alina abaana babiri ate bo baali ba Luganda okumanya baali ba Luganda baali balongo okumanya baali ba Luganda baali na balongo obubaka buno nabubuulirako dda naye olunyiriri luno ndukomezaawo kubanga lutukutte nakugamba Bible eringa constitution gwe bakutwala mu kooti olina okunoonya constitution owawoovira mu musango ogwo oba wakunywezezza kati Bible ye constitution Katonda gye yatuwa mwetutambulira kati buli lunaku olina akawaayiro k'oba olimu
olaba mu parliament waliyo nakawayiro k'okugyayo commissioner ne bannange constitution naye ate olwo bayibuli eyine ngazi nnyo okusinga ekitabo ekirala kyonna ne Qur'ani bayibuli ne Qur'ani bitabo bitukuvu. Kati waliwo omusajja yali alina abaana be babiri, Esawo ne Yakobo. Bingi nnyo ebyaliwo sitole yaabwe mugimanyi, naye eno eri wano nga Yakobo ayagala okusaba nga Isaaka ayagala okusaba omukisa ogusembayo asabire omwana we Esawo kuba gwe yali asinga okwagala. Baali beegabana nga Yakobo wa maama nnyo, Esawo wa taata nnyo. Kati Isaaka n'atuuka taata Isaaka ne mukazi we Rebeka baatuuka ekiseera nga Isaaka akaddiye ayagala agenda kufa. Bayibuli egamba yali akuze ng'agenda, era wano we wali nga olwo agwekerera gwerayo. N'agamba mutabani we Esawu, genda onjiggire omuyiggo ogwokye bulungi guwunye akawoowo ogundeetere, kuba ye yali muyizzi ng'oli abeera ne maama we, ye mulimi asiiba waka ne maama we. N'amugamba ogwokye bulungi oguleete, bwe ngulyanga bwe nguwulira mpulira njagala kulya ku nnyama enjigge, bwe mmala nkusabira omukisa ogusembayo, naye njagala nga naawe ompadde kyempulira kye njagala. Maama n'akiwulira nga taata akigamba Esawu. Maama owa ye n'akiwulira maama ali ku sayidi ya Yakobo. Maama yakola bw'ati, kubanga omanyi abo abakyala bazibu, olaba nange nkyalimu olungu banguba. Naye ssebo y'omukyala agamba bw'ati, kakati bannange, kakati bw'ofiiraawo gundi eri luddawa ekigundi kiddo, kakati senga ofiiraawo n'omubuuza naye gwe maama Ebeni, gwe tofaako, gwe tosooka nze nsooka. Abakazi bonna gye bali bonna ne bana abali wano, sebo muba mulina kubya mwe muteredde muli awo muli mukulya. Nagamba naye banaye taata gondi, kakati bw'ofiira wano, kakati ekyapa kiriwa? N'omubuuza era nze nsooka. Kati Rebeka yali akimanyi, naye bannange ono omusajja waafiira wano. Ne bannange Mukama lwaki tukka n'oyamba abasajja? Naye Mukama singa nnyo okuyamba abasajja, tulina ebizibu. Munno muli mu mirembe, muli awo musanyuka, temulina na bizibu byonna. N'alyoka akukubako ekibuuzo ekyo, naye gwe kakati bw'ofiira wano olina abaana bameka? Mukama bannaye, nze munembuulira nga bukyali ani agenda okusika, kubanga tuyinza okufiira wano. Namubuuza wano bwe ntudde nfiirawo ntya, olwo ng'ate oli mulamu bulungi. Naye bannange abakyala mmwe temusookako. Nze wange eka ewaffe maama ye yasooka taata waali, naye era nga maama abuuza ne baneka tatawire bw'ofiira wano, tatawire bw'ofiira wano, ye yasooka. Lwaki mwagala okusooka bannammwe? Kati Rebeka yali akiwulira, naye ono omusajja alabika agenda. Naye kati ono omusajja senga afiira wano, ate kati olwo ye Yakobo asigala atya, kubanga ayagala nnyo Esawu. Kati bw'afiira wano, laba bw'akiwulira nga kiva mu kamwa ka Isaaka ng'agamba, mwana wange mpulira nno obulamu bugenderera, kuba eno wansi ntandise okunnyogoga. Genda oleete omuyiggo nkubuulire. Maama n'ateesa n'ono owuwe, ne bagenda mu kisibo ne battayo ekibuzi ekitoototo, ekibuzi ekigonvugonvu ekitannaba kukaluba nnyama. Maama yali amanyi okukalirira, n'akiteekaawo n'akipakiramu obunzaali, n'akipakiramu akacumbaali, n'apakiramu buli kantu, n'ateekamu buli kawoowo, n'ateekamu buli kawoowo, ne bayokya, ne baleeta akabuzi kalamba. Baali bakayingiza buyingiza nga tekannaba kutuuka na mu kisenge. Isaaka n'agamba, mwana wange wakomyewo dda. Keeka akawoowo owedda kendowoozaako, keeka akawoowo leeta ndi nkusabira omukisa. Bayibuli egamba bweti, maama yali amanyi abaana be bonna nga bwe baakola. Esawu yali alina kuno obwoya ku ngalo kuno bwe kuti, buno bwe buti buno, ng'alina ne mu kifuba. Maama n'akwata liri eddiba ly'embuzi n'aliwoola bulungi nnyo, n'alirekerako kasikini katono, n'alisiba Yakobo bw'ati, n'alisibira eno nga liringa mwalabye empale ya Shira Gashumba gye yabadde ayambadde, agisibidde wano ne wano nawo. Naye bannaye Katonda yakuba Gashumba omuggo. Gashumba bulijjo otumanyira nnyo,
Gashumba ovuma abaana b'abanno naye bannange Mukama yakuba Gashumba omuggo. Gashumba wakirisenga wali mugumba n'omusajja abeera mugumba. Gashumba toddangayo okumanyira abantu. Mukama yakuwadde ekikolimo ky'omuwala ojja kuleeta naye kati buli lwenkulaba ndaba Shira wamma mu Bashira abalala mwenamba tumidde ngamba ono omwana mwamulabye oba temwamulabye wa motivational speaker bw'atandika okwogera enkuza y'abaana nemukuza abaana bwe batyo okuza otyo omwana bwotyo nze wange Gashumba ng'obeerayo bwotyo bannaye mugende mulabe ekyenena ky'omwana omuwala. Ebyo si bye byandeese wamma nze tebankuba eccupa. Wulira Rebecca n'asala bulungi nnyo n'asiba omwana we eddiba eno obuguwa nga buli eno mu mugongo n'amuleeta n'amugamba taata nze Esawu. N'ayambala olugoye lwa Esawu kuba Esawu yali alina akawoowo kakekeye kuba waka nga taata abalambira akawoowo kuba yali akaddiye nga takyalaba. Sense ezimu ze zikola akwata bukwasibwa naga yegwe bambi. Kaakati najja n'amugamba taata yenze naga eddoboozi nga mpulira ng'eritali lya Esawu. Yegwe taata yenze naga ye ate leero akawoowo keeko akawoowo ka Esawu naye sooka osembere wano n'asembera n'amukwatako wano mwana wange Yegwe kandabe n'engalo kumbe maama yataddeko supagulu n'ateekako obwoya n'agamba Yegwe Esawu bambi n'amugamba taata dya nga tebinnawola onsabira omukisa n'amugamba okereka mmale okulya. Nsoma Bayibuli taata n'alya bulungi nnyo ennyama n'emutuuka n'amugamba naye mwana wange ng'oyanguye gwabadde yakafuluma ate n'amugamba taata ekigambo kyo Katonda akitambulirako. Katonda ngenze ne Katonda nga nsimbula wano olubadde okwekkata ku ttale bwe nti nengifunirawo nengifumite fumu nengireeterawo. N'amugamba bannange taata olina Katonda n'agamba ya mwana wange ondabye nze ne Katonda tuli wamu ffe mweffe empologoma y'eddembe. Munnange ng'amala kulya kumbe musajja watu Esawu ali ku ttale anoonya ensolo emubuze. Esawu n'atambula mutala ku mutala ayina olutuula ayina embwa ayina effumu ayina eŋŋwanyu muzimanyi ayina eŋŋombe. Omuganda n'okuyigga mwe mwasoma okuyigga olutuula eŋŋwanyu eŋŋombe embwa endege bye bikola effumu bye bikola ku gundi ku kuyigga. Kati njagala omuntu aŋŋambe nti siri muganda mbuno nzira Rwanda ojja kumbuulira. Okuyigga kwonna nkumanyi afumita alya majiŋŋanyi atafumita aweerera alya byonna mbimanyi mbijjukira. Musajja watu ali ku ttale anoonya ono taata amaze okulya. Taata bwe yamala okulya n'amugamba mwana wange jangu bannaye ng'oyokeza akanyama keekana akanyama kennyini oweddako endowoozaako jangu nkusabira omukisa. Bayibuli egamba n'amusabira omukisa gwonna. Yakobo omukisa n'agutwala naye Bayibuli egamba bweti baba taata amaze n'okusaba omukisa amaze okulya nno amannya agasokodde gonna obugundi bonna buweddemu. Esawu n'ayingirawo olw'obwangu bwati. Esawu n'agamba leka nsooke njirongoose wano kanongoose lino effumbe ddyo ndirongoose nditeke wali. N'alyoka ateeka ku kyoto n'ayokya n'akola atya. Yakobo yamulaba nga ze n'agamba wano omugezi aweta ye n'afuluma. Maama we n'amugamba Yakobo dduka ogende ewa kojjaawo. Yeri gye twasoma gye yagenda gye yawasa omuwala balyoke bamuwe gw'ataakola ki gw'ataasasula ewa mukoddemi we bamuyitaani mukoddemi we bamuyita ewa tata wa Rebecca yani. N'adduka ali Labani n'adduka n'agenda ewa Labani kojjaawe yagenda adduka misinde omukisa amaze okugubba. Ono Esawu agenda okumaliriza okugirajja amugamba tata munnange yinde ennyama ngireese n'amugamba nnyama kyate ono nzise ennyama namaze okulya atonyongera tyate taata nnyama kigiwalidde nagamba nalidde bityo oba nabadde ndoota naye ate bwe mba nabadde ndoota kijja kitanga ate nzikuse kuba senga nabadde ndoota guni nandibadde sikkuse n'ennyama sikyalina we njiteeka
ndidde ennyama yonna nenjimala waŋŋambye waleese. N'amugamba taata sinaba kukuleetera nze obwedda ndio. N'amugamba mwana wange bakubbye ekiganda kyo kikubbye agenda ofuluma ebweru nga weekiri. Nga weekiri nga kyatemye dda kyalinnye boodabooda kyavuga waawa akagaali ekitundu n'alinnya booda n'alinnya eryato n'alinnya ennyonyi n'agenda ewa kojjaawe. Maama okumubuuzaako nga ye yeemagaza bwemagaza bannange oba atali akuttewa bannange Yakobo anti oyo mwana azungazunga omwana oyo atambula Yakobo munnaakunoonya naye Yakobo era ozzeemu ebintu byo. Kumbe maama ye yasasula booda n'amugamba mudduse mutwale wasenga ewa kojjaawe emukono olwava buwama duka mutwale emukono wali ku mpoma satellite. Gwe bw'otuuka buuza wammanju wa honalebo Nambooze Nakabago awammanju weewaabwe. Yakobo yadduse dda maama ali wano akwerega aba ali wammanju aba agenze mugundi awo mulindeko ayinza okuba ali mmanju. Naye omwana yagamba bw'ati kitaawe n'amugamba taata yamugamba mwana wange Bayibuli egamba taata we yatya n'okukankana n'akankana n'amugamba atani gwe nasabidde mwana wange. Omwana n'amubuuza taata ddala omukisa gwonna wagugabye n'amugamba okumanya mbadde njagala nkuwa omukisa gwonna ngumazeewo gwonna nga bwe nabadde ngukuterekedde gwonna agubbye. Omwana akubbye tewasigaddeewo n'amubuuza taata olina omukisa gumu gwokka gw'oyinawo kati ntuuse ku lunyiriri luli. N'amugamba nange taata mpa omukisa. Olunyiriri olwana Bayibuli egamba bweti Isaaka n'ayita Esawu n'amugamba ebigambo bino. N'amugamba mwana wange omukisa gwonna ng'omuwadde. In fact nabadde muwadde n'okukufuga. Nabadde muwadde n'okufuga gwe n'abaana b'abannyoko. Kakati nga ebyo byonna nabadde mbyagaliza gwe. Naye gwe lwaki waluddeyo? Ye bw'olwayo tonkubira simu n'ongamba taata nkyali naye bikyagaanye naye nzija. Mmwe ababeera mu Kampala ne mugaana okudda ewaka okwanguwa okulaba ku bakadde. Nze wange ndwa ogenda naye mukwe ne mugaa taata ebintu byange byo bitereke nze wendi. Ne njiwayo ne mugaa taata njiyeeyo nze wire. Essimu yange togiconfusinga n'ey'omulala nze njiyeeyo. Taata nze njiyeeyo tebakola ekintu ekyo. Ono ye yaddange n'agamba taata ajja kitegeera bikyambuze. Nedda tajja kitegeera nkubuulira tajja kitegeera. Mubeere Kampala ne mulwawo. Nze nabeere Kampala nankuba nze nakolanga bwenti navuganga piki yange ekiro n'ensimbula mu kibuga ssaawa 2 ne ŋŋamba kaŋŋende wafande Katongole yekka yabandabako ku kyalo tebandabako nga nafuuka kakwerege. Ne ŋŋamba ku kyalo tebajja kundaba naye nzija ne ngisimba mu nnyumba ewaka. N'atunako n'agamba bannaaye Mukama yamba kakwerege naye nedda oluzalo lulabika lwansala Mukama. N'anteekako emikono n'ansabira 12 sikkiriza omuntu mulala kundabako. Mugamba taata ebintu biganye naye saba. N'alyoka ansimba essaala 12 ne ndyoka ngikwata ntandika okukola sebuwama nzija mbalonda Kammengo 10 Nakirebe 10 Kyabadaaza 10 nzija mbasomba ngenda okuyingira Kampala nnyina emitwalo gyange 2 nga nva buwama gye nasuze nkomawo waka. Taata yekka saamutwalidde yadde omuyembe taata biganye naye nkomyewo. Esawo ye yalwayo. Mulekeraawo okulwawo mugende mulaba abazadde bammwe mbabuulira bajja kutwalako ekintu. Gundi abeere yagambe maama oba omwana wange yafiira mu COVID. Omwana oyo mbadde njagala mugamba ekintu naye alabika yafiira mu COVID. Kumbe gy'oli ate abamu gye muli mu Kampala mujooga buli kiramu awo. Naye omuzadde ali wakagamba naye bambi kirabika akyayigga. Waliwo omwana agenda okufuna omuyiggo mangu agutwale bamusabire omukisa ojja kujonyiizira ozibikidde nga alwadde COVID. Akugambe mwana wange gwonna nagugaba. Esawo yabuuza taata we taata obadde olinawo gumu gwokka n'amugamba naguterekedde gwe agututte gwonna nga bwe mbadde ngukutegekedde. Naye ku lunyiriri olwana Bayibuli egamba bweti taata we n'amuyita n'amusabira n'amugamba bw'ati mwana wange nkusabidde onoobanga mulamu lwa kitala kyo
ekitala obulamu ogenda kubujja mu kitala kyo obulamu ogenda bujja mu kulwana ojja kubujja mu kulwana kuba muganda wagenda kufuga naye bw'olirwana tayalesire bw'olirwana tayalesiresi n'olwana ne wejjako n'omuwangula ojja kwesimatula mu kikoligo ojja kwesimatula ekikoligo kye mu bulago bwo olwo lwe lunyiriri olwana obwe wabaawo ekikoligo ekikukutte ekyo balwanyisa kirwanyise yamugamba mwana wange kati gwe omukisa gwenkuwadde bwe guti bw'olirwana ne weesimatula ekitala kyo kinyweze tekikuvanga mu ngalo bw'olirwana n'owangula ne weesimatula mu mukono gwa muganda wo ojja kuba mulamu era olwananga ne weesimatula n'ova n'ojja ekikoligo kye mu bulago bwo eyo yenjiri y'olwaleero bannayuganda mulwanye mwejja ekikoligo ky'omusajja oyo mu bulago bwammwe mbabuulidde nga bwe tusaba nga bwe tulwana twejjeko ekikoligo ky'omusajja oyo buli omu akole kyalina okukola nabadde ŋŋamba omulangira ne muganda naye omulangira bino ebintu lwaki tetusabe naŋa kola byokola nange leka nkole byenkola okusabasaba kubanga musajja musabi bayibuli agimanyi ne musabira nagamba kati guleka tutolontoke nono omusajja mu African chemistry bali mu kutolontoka zimizairo muli awo muwana mizairo zani muwana mizairo za Russia ne gundi Ukraine mizairo ziri awo wakati w'abachwezi ne omulangira naye abachwezi we batuuse bakkiriza bagambe kati tumukime bukimi kati kati ate ne mu kumukima abuze alina kakwenza gundi software naye ate nga waali abalaba buli kimu kyonna ekigenda maaso akiraba mmwe bannayuganda okulwana kwe kugenda okutula ekikoligo ky'akasajja ako mu bulago bwaffe if not tugenda beera ngolole omusajja yalajananga bulajani off my neck I can't breathe. Oh my God. Omemanyi nonna abazungu ate bo tebakuba nduulu. Oh my God, I can't breathe. Oh my God. Wali mmwe aboogera oluzungu mmwe. Oh my God, kakati what is this? I can't breathe. Abantu tebawulira. Otuganga omukigo oba omu Nigeria ab'omu adda ku munne. Otuganga omu Nigeria ajja kukubuulira. Oba omukiga. Omukiga bamutuga. Omukiga omukwatangako ojja kulaba olaba babeera banyumya nogamba bannange mukubire poliisi ejjeetaasa abasajja ogenda okuwulira nga baseka beba Nigeria naye mmwe abazungu waliwo bannaffe wano bamaze emyaka 7 mu America waliwo benjogera nabo ngenda okumaliriza gundi okuyogera naye ng'ensinga ennuma oluzungu osika n'ebinywa mwogera oluzungu tamanyi Luganda ssebo ogenda okumaliriza ngo okyukanga nvubu oluzungu luyitiridde. Oh my God, what is Museveni doing now? Oh my God. Nedda bw'olirwana bw'onoolwana bayibuli bwegamba ekitala kyo n'oba mulamu lwa kitala kyo kati no leka mbabulire ekyo ekigambo Isaaka kye yagamba Esawu n'olwaleero kikyatambula. Esawu yavaamu abayisiraamu bonna we bali. Esawu yavaamu abayisiraamu bonna we bali. Muffe mu bayibuli ate bo bagamba bo be bava mu Isaaka. Ffe mu bayibuli tugamba bwe tuti bava mu Esawu. Buli musiraamu waali ensi y'omusiraamu weeri eriwo lwa kitala. Buli musiraamu waali e Uganda yalina bomu. Musajja watu tagenda ngakona muchaka tamanyi bomu bwe zifaanana bamumukwata bukwasinga guninga agira atambula. Gwesebo gwe gwokola bomu kwegamba gwe Musa Hasani Musa. Hasani Musa kitegeeza kukola bomu. Hasani Musa kitegeeza gwokola bomu. Nze Hussein obedda gwe tunoonya
gwakola bomu. Abayisiraamu wonna we bali kudduka era alwana n'awangula ensi zaabwe buli sawa. Iran gendo labe Iran beekuba ne Isirayiri buli lunaku omwadda ku munne. Syria naye bali mu kabonda ako bwe bati ekitala kye kibabeezaawo naye nga yamugamba bwati nkusabidde n'ebibyabyo tebigwesenga mafuta n'ettaka lyo linaabanga ggimu ettaka lyabwe. Yamugamba bwati onoofunanga ne ku musulo oguva mu ggulu wano omala emyaka 3 nga tulabye ku nkuba. Lusuule lugwa bwe luti mugenda okera ku makyangala lutayiroozi lwonna lutobye. Kigambo kya Isaaka onoofunanga ku musulo oguva mu ggulu. Naye n'amugamba ebibyabyo tebigwesenga mafuta n'eccupa y'akaloosayo teekalirenga. Kaakati tebakulimbanga mu Abamerika temulina buwoowo babalimba. Abachina temulina buwoowo babalimba. Ng'oyagala akawoowo genda mu Bawarabu. Kyali kigambo kya musajja yakisabira mutabani we. Eccupa y'akaloosayo teekalirenga, ebibyabyo tebigwesenga mafuta. Kalaasi awo we bayimiridde okulwana. It is DNA. Omuyisiraamu wonna waali era nze neewuunya n'abayisiraamu b'e Uganda. Mbeewuunya babateekamu owa Iso. Obuyo wa Iso waaki? Oyo musajja alabika si musiraamu, oyo wa Odi Kampala si musiraamu. Omuntu atunda emmali y'obuyisiraamu kanve ku by'abayisiraamu, kanve ku bintu by'abayisiraamu. Mbadde ensaaga awo wenkomye nyina ebintu bye soogerako. Simanyi na bwe kinsimattuse. Omuyisiraamu wonna waali aliwo lwa kitala alwana bulwanyi. Buli watuuka bwe bati ani yabbye wano? Ono tabeera Musa. Bagenda okukolera okunoonyereza okutuufu nga Peter. Bagenda okunoonyereza okutuufu bwete nga bannange nedda. Ani yabbye? William. Nogamba yiye naye nga basooka ba suspects 7: Hassani, Musa, Muhammadi, Kasimu, bonna nga tekuli n'ogu. Omusajja yamugamba bw'olirwana ojja kujja ekikoligo mu bulago, ekikoligo kya muganda wo mu bulago bwo. Bannayuganda okwejja ekikoligo ky'akasajja ako mu bulago bwammwe kitala kyammwe kye kijja obbawanguza. Si kukaaba ebyo eby'oluzungu. Oh my God, I don't know what is Kampala now. Ebyo bye byatagundi oyo omusajja gwe mbagambye ani? Floyd. Oh my God, I can't breathe. Oh my God, police officer. Oh. Dakika 18 ng'ekikoligo mu bulago kimusse. Seconds bazitekawo bwe bati nga kaweddemu kubanga ekikoligo kiri mu bulago. Mukama bawo omukisa. Bwe bobaka bwolwa leero mbaleetedde ekitala ng'ate nkijja mu Bayibuli. Bw'oba olina ekikoligo ekikuli mu bulago ng'olina ekikoligo ky'obwavu, olina ekikoligo ky'akakulembeza akabbi akakutte akassemwanyi, olina ekikoligo ky'obuwuulu, olina ekikoligo kya byonna. Lwana weesimattule mu kikoligo ekyo mu linnya lya Yesu. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza olw'olunaku lwaleero. Mukama tuli mu kitabo kyo kitukuvu kitusoma, naye Mukama weebale Bible and politics. Mukama weebale. Twagala Mukama otuwa amafuta amapya. Era mbabuulire newankubadde Yakobo yalina omukisa. Olunaku lumu Yakobo yakola nga ate alabirira nga asasulira ono muganda we. Namuweereza ente, namuweereza embwa, namuweereza embuzi, namuweereza enkoko, namuweereza enkima, namuweereza n'atambula n'akomawo n'amugamba musajja nsonyiwa. Nakubba naye nsonyiwa. Ekitala kye yakinyweza kwali kulwana. Ekitala kye Esawu yakinyweza. Era Yakobo yajja olumu n'amuweetondera. Kuba yanyweza kitaawe kye yamugamba basajja mmwe musituke tulwane. Twejjeko ekikoligo ky'akasajja ako. Twejjeko ekikoligo ky'ebyobufuzi ebibi.
twejjeko ekikoligo ekisse generation zaffe, twejjeko ekikoligo. Waliwo olwaliro omukyala ansabidde essala naye ayogedde ekigambo n'agamba bw'ati, Mukama wagamba omuntu eyeesittaza abaana abato asibibwemu olubengo asuulibwe mu nnyanja. Naye Mukama Museveni yeesittaza abaana abato. Baddayo mpulidde essaala eri nempula nga njagala kusituka kubuka mu bbanga. Naye Mukama Museveni yeesittaza abaana abato. Mukama lwaki tusiba Museveni n'omusibamu olubengo mu bulago n'omusuula mu nnyanja mu linnya lya Yesu? Mukama Museveni yeesittaza abaana baffe. Mukama abaana baffe balabye ebintu bye batalabangako. Ffe twakula tumanyi nti taata takaaba, mama takaaba. Nga taata abeera n'ekitiibwa ne waba mwavu abeera alina ekitiibwa kye. Ne bw'abeera atya abeera alina ekitiibwa kye. Maama ne bw'aba mwavu aba alina ekitiibwa kye. Naye bannanga ab'ennaku zino kimu bibiri nga taata akaaba kiki? Drone engobye n'engwa. Baana bange mugihe. Abaana ne balaba taata nga akaaba ku Monday paka Friday. Awaka taata yasinga okukaaba. Naye Mukama lwaki Museveni yeesittaza abaana baffe to that extent? Mukama Museveni asibibwemu olubengo asuulibwe mu nnyanja kuba yeesittaza abaana baffe. Abaana ne balaba ku maama nga akaaba. Ne balaba ku taata nga yeegayira, taata adduka yeekweka bamukukunula Yosebo vaayo. Abaana mbadde ensaaga. Nkugambye vaayo. Ne bakuba taata engwala nga abaana balaba. Mukama lwaki Museveni yeesittaza abaana baffe? Asibibwe ekyo kyawandiikibwa kimutuukirireko. Museveni asibibwemu olubengo nga Bin Laden ate nga ye mulamu addimibwe mu nnyanja mu linnya lya Yesu. Bin Laden bamusibamu olubengo ne bamusuula mu nnyanja. Museveni osuulibwe mu nnyanja ng'alina n'olubengo mu bulago. Yesu bwe yasomesa mu linnya lya Yesu kikutuukeko. Mukama nsabidde abantu bonna abanyigirizibwa, abalumizibwa, ababanjibwa, waliwo abatalina mirimu. Waliwo omukyala ali mu ennaku gy'alimu ya mwana, talina mwana. Mukazi gw'olubuto lwo ndulaguddeko okubala. Bayibuli egamba olubuto lulina ebibala. Mu linnya lya Yesu olubuto lwo lubale ebibala byalwo. Waliwo atalina mirimu naye Mukama lwaki oyo yatalina mulimu mu bantu bonna mu katundu awo mu nsi eyo? Yatambula n'agenda mu nsi ezeewala okukola ate yatalina mulimu. Kiki ekyamutwala? Ebigere bye Mukama bikulembere bimulagirira awali omulimu mu linnya lya Yesu. Ne bwe guba nti agira atandika okukola. Nawe situko genda okola ogwo guliwo tasobola funa mulimu nga tolina mulimu. Omulimu gunoonyeze ku mulimu. Obwasikaali nabufunira ku bodaboda. Osaaga genda okole guli ojja kufuna omulala guli gw'oyagala. Naye bibyo mugamba mbu because wasoma because muteke wansi genda okole ogwo oguliwo gw'ojja ofunirako guli ogwa because. Mu linnya lya Yesu nawe genda okole. Ow'olubuto olutabala mu linnya lya Yesu Mukama gula olubuto lwo obale. Abanjibwa Mukama akutemere kuba watali kkubo. Bwebanga sente ze zibuze omusajja akuyita akugambe kakwerege. Nkusonyiye ebbanja ndikusonyiye mu mutima mulungi, genda. Bw'oba olina ekirala ky'oyagala nkuyambemu, ngamba nkikuyambemu, mugambe sooka ompeeya we 10. Anti akusonyiye sooka ompeeya we 10 kubimba ntandikira ate ntegere nti nonsonyiye si mu bubi. Mukama ayinza okukikolera omusajja n'akuyita n'akugamba emyezi gyonna egy'ennyumba ngikusonyiye. Ng'omugamba ate guno gwo gunnyongere kati tutandikire kugujjanjira njiya. Kubanga gw'omanyi ekimuleese okusonyiwa. Mugambe kakati gino ebiri gino gimpeere ddala tutandike okubala mu gw'omukaaga. Hafu ajja okitegedde. Mukama akutemere kuba watali kkubo. Ekyo nakyo kirabeko. Okkirize nti mu Isirayiri waliyo Katonda. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo n'enzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Mukama ndokose mu linnya lya Yesu. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa bampeera omukisa. Waliwo omuntu omu ampeereza atiko gye bawandiise, simanyi ddi lwe bagiwandiise, y'abannaddiini bawandiise atiko ennene bagambye tugisheyalinge. Egambye bwetyo. Bw'obeera Dawudi teweewaana nga Mukama akufuseeko amafuta ag'okukuba Goliyaasi. Okkirizibwa okutta Goliyaasi naye tokkirizibwa kutta Sawulo. Bakootinze ebyawandiikibwa. Ate ne bwe tuba ffe bakyamu tekitegeeza kutumanyiira nnyo kubanga obutamiivu bwa Nuuwa tebwakkiririza mutabani we ku exposinga nakedness ye. Era bwe yamu exposinga era yamukolimira. Balina ebintu kwegamba nammwe mukkiriza nti muli bakakwerege. Bakimpeerezaawo ne bangamba mwana wange somako wano kiva mu Anglican Church.
Anglican Church mwetereze tumujja kukwerega nga tubalaba. Bwe mubanga kati Bible yabawe ekyawandiikibwa ekyo ekya Nuwa mukirabireko munywa omwenge mulaga obwerere bwammwe oba temukola Nuwa kye yakola. Kati ate nammwe ne mukola Nuwa kyakoze nedda bassibu. Ekyo tekiriyo. Ekirala, lwaki mweyita nti mmwe basawulo? Lwaki si mmwe bagoliasi? Mmwe bagoliasi kati bayiseemu ebitala kati tulyoke tugenda awo. Mmwe bagoliasi si mmwe basawulo. Temutunyumiza na gaboozi. Bawandise ki article bwekiti bakitaddeko example. Era tokomanga koyo Katonda gwe yafukako amafuta. Yabafukako amafuta mugende mukwerege. Kwagamba Bible ze musoma tezibayambye. Omuntu akimpereza nengamba nja kibakoleramu wano gundi linda ko ngende nnonye kyandika. Kwagamba Mukama yababuulira Nuwa kye yakola. Yanywa omwenge n'asiimuuka n'alaga obwerere bwe. Omwana n'aseka. Omwana n'agamba banne bannange taata alengejja. Taata bwe yadde engulu ne bamugamba n'omuzeeyi n'onywa omwenge n'ogira bw'oti na kyava buto omwana bwe yagamba banne abakulu bajja kyennyuma bwe bati ne bamubikka nga batunudde eno ne bamubikkako kati kali akaalaba akaabagamba taata bwe yadde engulu yagamba sebo gonda alaasa n'akakolimira kati mmwe ekyo kyawandiikibwa kiriwo mukole Nuwa bye yakola oba mukole ekyo Nuwa kye nammwe mukikkiriza nti no mukikoze. Mwe basajja mwe mujja kutumanyira Bible kati tugimanyi. Wama Mukama abawongo kisa sharing a video etandise. Tugende mu kyawandiikibwa ekirala. Kansooke nve Buwama mu United States of Buwama. Mukama abanjagalire mweraba. I sign out.